nze meya wa division ya Nyendo Mukungwe mu kibuga Masaka. Nabagambye muddamu mutya kale kanzire mbabuuze ab'endowooza ab'ensonga gye muli mugguse mutalo Ismail Mulambuzi wa Kisu. ADP oye ADP etali ya kukwenya eyo eyinza okutuyamba okujjako nakyemalira tutereze eggwanga lyaffe Uganda. Era y'ensonga lwaki ndi wano. Ssebo mwami Mbuwati. Mbalamusiza basebo ne bannyabo. Erinnya Nalubega Bena nga nze chairman wa DP Kawala Central. Ndetya kukosa guno. Tweyanzege. Erinnya Mulindwa Charles, former mayor Lubaga Division, chairperson LOC Tunatete. Nze mwanyi. Webale ddala tutuule esala twagifunye dda. Njagala kwebaza muganda wange basawo ne bannyabo. Olukiiko luno lwe lusoose ku ofiisi eno n'olw'ensonga eyo mwekubire. Olukiiko eno era buli munene ayagala okukozesa ofiisi eno olunaku olwo ajja kukola ki? Ajja kubeerawo. Naye baganda baffe batusabye eza divisions ez'ekitundu kino zo zisooke zigende mu maaso, abantu beemanye, abantu bategeere omulamwa, tulyoke tutuuke okugula ofiisi mu wiikisi ebbiri nga buzibu. N'olw'ensonga eyo njagala kubebaza mwekubireko mu ngalo olw'okujja. Ate n'embeera y'obudde etutaataaganya naye tujja gimanyiira kubanga kekana akaseera. Bagamba nti tugenda kuzimba omulamwa ogw'enkyukakyuka ogutasosola ogukkiriza buli omu waali wakkiririza kasita abeera nga ayagala kuleeta nkyukakyuka. Ne tugamba tetujja kuboolamu Katuliki, tetujja kubuuza ddiini gy'ovaamu oba oli Musiraamu, tetujja kuboola kibiina gy'oli kasita oba nga okkiririza. N'aba-NRM ne tubakola ki? Ne tubafuna. Weebuuze nti abasajja abo nga boshabe bandize batya mu people power. Naye bajja kubanga twaggulawo ki? Ekkubo. Naye makkati awo tuba tukyatambula ne wabaawo endowooza ey'amaanyi eyaleetera ekisinde eky'abantu bonna okufuukamu ekibiina ekimu. Ne waba nti bw'oba tokkiririza mu kibiina ekyo ebiseera ebisinga ng'oluggi teruba luggule eri ekisinde ekyo. Era abantu bangi basigala bawagira people power naye nga si beeteefuteefu kuva mu bibiina byabwe. Era ku olwo people power yafiirwa abantu bangi. Manyi bulungi ze nasanga muganda wange Asumani Basale n'angamba nti ndi people power 100% naye sisobola kuva mu kibiina kyange. N'abalala bwe batyo. Tukomyewo after 5 years. Omulamwa gw'okugatta bannayuganda ogwo guli constant kubanga tetusobola kufuna nkyukakyuka nga tetutambulidde wamu. Naye tulina okugatta bannayuganda nga tetubaawudde. Era ffe twagala okukola bannaffe kye batakola, okutwala obukulembeze ng'abaana abakulu mu kika eky'enkyukakyuka. Era nga aboogera munaabakola ki? Munaabawulira. Tuddemu tutunge
tuwumbe twegatte tuttemu tuzimbe ekisinde ekitambuza enkyukakyuka. Era leero mu miitingi eno nga bahost baayo bebe Lubaga omulamu ogwo gwennyini gwekola ki gweriko weewaawo bannange ndowooza ekyo tukitegedde bulungi. Akitegedde asobola kikubirako mu ngalo neeyanziza nnyo neeyanzeege. So bannalubaga njagala kuwebaza era wiiki ejja tujja kubaayo n'olukiiko lulala lufaanana bwe ruti nga lwa division ki ndala era nabo batubuulire ebyaki ebyabwe. N'olw'ensonga eyo bannalubaga bannabyabufuzi abayina bye baagala mu meeting eno baddembe okutubuulira nti leero mbadde kansala, leero ngenda kuba kansala wa mirundi 2 kubanga leero olukiiko lwaki lwabwe. Era tujja kubawa platform buli omu okwogera byakola ki byayagala. Platform buli omu okwogera byaki byayagala. Ate bwe tunaggulawo akadaala akowa president nako kajja kuba ka buli omu. Tetujja kuba na candidate omu, tujja kuba ne ba candidate abaagala era nabo bajja kwekkaanyaamu candidate ki omu. Tumanyi nti mulimu ba candidate abasinga bannaabwe naye ate si kirungi kusibira ba candidate balala baagala buki bweru kaseera kano. Ekyo nakyo twakyebuulirira. Nze nina gwe njagala naye ate n'abalala tekibagaana kujja tubagubaganyeko ebiki ebirowoozo. Edemokirasi bwati bwakola ki bwabeera. Omulundi oguwedde abalala twabamma chansi ate ne betwaleeta ne batawa bannaabwe balala ki mukisa. So ensobi eyo so tulowooza nti mulundi guno tugenda kuzikola ki kuzikola. Naye ate era tujja kuleeta candidate asinga gwe bayita super candidate nga bwakoona bwati ku kisambi owuli ettaka nga likola ki nga litambula nga tutegeera nti oyo nno amenyerawo. Bassebo ne bannyabo agenda wa program egenda kutambula bweti. Tubadde mu byenkyukakyuka emirundi gyonna era tugenze tutambula nga tulina essuubi. Naye bannalubaga South naddala abaali balowooza nti tusemberedde enkyukakyuka ate tulabira ddala twebbise wansi. Bannabyabufuzi bonna be ngenze ennoonya nga balaba baweddemu essuubi nga batunuulira omumuli gwe baali bagamba nti gujja kututwala mu maaso nga tewakyali ssuubi. Abannankyukakyuka bonna abaali baali awamu ekitole nga batandise okwekutulakutula buli omu ng'ali ku lulwe. Abalala nga bagamba tukooye okuvumwa, tukooye okuyisibwamu amaaso, tukooye obutalabibwawo, tukooye okulaba nti buli omuntu akugamba kino ng'ate ategeeza kiri. Ne tulowooza nti omutima ogwatandikibwawo ogw'okudda obumu nga buli mukulembeze awamu munne ekitiibwa nga ke kaseera bannalubaga okulaba nga tuzzaawo obukulembeze obwensa. Tulaba abakulembeze be tulina mu Lubaga, njogeranga ku Lubaga, be tulina kati ne bwenzirayo buli muluka gwonna ne mbuuza nti ab'Nateete buli mutya muyinza okunzira muli tuli bulungi tuli tutya Bannalete tuli tutya. Abakulembeze ab'e Lubaga muli mutya. Kaakati embeera eyo abantu baffe bali bubi. Ate bwe tugenda ku bukulembeze oba constituency ffe tugamba tetulinayo na mukulembeze, tetulina atukiikirira kubanga parliament tulinga ffe abataalonda. Bwekiri bannange, n'olwekyo tulaba nti twagala amaanyi, tulaba nti tunoonya essuubi nti senga tuddamu ne tujja n'omukulembeze owensa ategeera obukulembeze tujja kusobola bulungi okutuusa ebirowoozo bya bannalubaga n'okufuna enkyukakyuka ey'omuggundu. Kubanga kati obukulembeze tulaba obuliwo bwongera kusiga ate bannakyemalira kusigala mu buyinza. Olwekyo tulina kunoonya bakulembeze kati abajja okujja bannakyemalira bamaze emyaka 40 mu buyinza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. DP Lubaga North bwe twagirabanga sikati si bwe kitugiraba
yaddayo dde emabega bwe tubanga tuli ku mmoroka etambula eyaffe yayingira dde emyala era Lubaga North tuli bubi nnyo abalubaga South bagambye bo baalonda naye tebalina bakulembeze naye ffe tetwalondera ddala abakulembeze ba Lubaga North abamu bwe twawulirangako abaali boogerayogerako Mwami Lubowo ono yali kansala w'abavubuka ng'ava mu Lubaga North naye ng'asinga n'emupya ow'olwaleero tulinamu abantu b'obuuza n'ogamba nti gwe oli MP waawa w'e Lubaga oba nga ye akiikirya Nakaseke naye yeeyita w'e Lubaga n'olw'ensonga eyo twetaaga bannalubaga okuddamu okufuna obukulembeze obutegeera Lubaga awamu ne Uganda yonna twabeeranga ne bamwami Mabikke naye nga bw'omuwulira oyinza okugamba ndi mwami Mabikke akiikirya Makindye oba w'e Lubaga nga wonna wamukwatako nga wonna avunaanyizibwawo ensonga y'e Lubaga nga mwami Mabikke agimanyi nnyo naye osanga omwami ow'e Lubaga nga tategeera by'e Lubaga bwe buzibu bwe tulina e Lubaga bakama baffe era nze bwe nawulidde nali neefudde mulekwa mwami Bijanjalo era nzizaamu amaanyi agambye nti kati ye pulezidenti wa DP ze nno munnange ebya DP nali nabivaako naneeyita owa DP naye nga njagala mununuzi so oyo agamba ndi wa DP wabula omununuzi agenda okutununula mu ggwanga lyonna paka bannayuganda mukama wange kyensembayo nakyo nze mwami Museveni mu kujja wano nayina emyaka 10 naye ate saawa zino nkaddiye kuba mu byobufuzi nze byembaddemu njagala nnyo bwe mba ntambula n'omusika wange mu byobufuzi ne mbagamba nti ono ye musika wange bosa yimirira oyo mutabani wange owookuna naye gwe nalowoozeeyo ne nga nti gweyina kubeera munnabyabufuzi ajja okudda mu kifo kyange kyendimu neyanziza nnyo neyanzeege sikyeyita bweyisi 1990 that is when we started DP Mobilizers Group me Sekweyama and Michael Kagwa n'abalala nyenze nali nnyo mu kusaasaanya amawulire ate tegaali mangu mu budde obwo nga kati olwaleero social media nti kyenjogedde wano kati naye bakirengera twatambulanga mu Kampala muno ng'obuntu ogenda obuyisa mu maduuka obupapula n'obuyisa mu mayumba g'abantu ng'obategeeza nti bannange twetaaga okumanya nti ekibiina ekimu kijja kuba kibi era nabwe gutyo twetaaga tutandika okukola ki bwe natwala ebbaluwa nga bagimpadde nagitwalako parliamentary building Michael Kagwanga nga egenda osooka ogambye president John w'ekibiina nti eyo gyali ffe tutandise kino yatugamba nti ye bw'aba akyali mu ntebe akyetegereza ebintu budde bwe yali minister wa internal affairs I remember naye tekyatulobera ne tugamba nga ye akyali eyo ffe katutambuze Michael Kagwa n'ayita olukiiko ku City Square awo tiyagaasa asookera ddala we yatandika so bwe nkugamba nti ndikaawo kadda mbaawo wadda lwakuba nti siwanvu wasiyimpa wasikogga sigejja bwe ntyo naye okusookera ddala mbeebazizza bwe mwogedde ng'era mwami Lubowa wagambye nti almost 75% here is DP oye erukindeeta okugamba nti mukama mulungi okumpangaaza ate nembangira nkyasobola okugamba nti wonna we munaayita enkiiko okunnyonnyola ensonga lwaki twetaaga okunnyonnyola abantu Uganda gyevudde Uganda weri ne gyeraga ate n'okumalamu abantu bano abatuyisayisaamu amaaso ndowooza mukyala Sebaana yakyogedde wali kiruma nnyo omuntu okweyita opposition ng'agitandise luvannyuma nnyo oba ng'atuyingiddemu luvannyuma era ekyo nze njagala mpe ripooti egamba nti mu Lubaga
tuli eyo ffe twekolamu omulimu tulabe twenunula tutya. Lwaki njogera bwe ntyo? Bwe twali twagala okukyusa obukulembeze bwa DP buve ku muntu omu budde ku mulala, twayita wansi mpolampola ne twewandiisa mu kaadi zennyini ez'ekibiina ekyaliwo mu budde obwo, tuleme okuyitibwa abali ebweru w'ekibiina. Era twagendanga okujja tugamba kyomu butuufu kati twetaaga tukyuse tuve ku ono tudde ku oli. Lwaki simenya mannya? Kubanga saisi ki ekindeese wano. N'olwaleero banna DP mmwe mbagamba buli wowulira nti waliwo ekiteekeddwa okuba nga kyewandiisa mu layini ya DP kibeeremu. Bagenda okubuuza nti oyogera ngaani, ng'ojjayo ekiwandiiko nga bagamba kyakyambuzi Bukenyi nga ndi wa DP. Tolaba nti current document I have it right now. Nze ndowooza kijja kutuyambako. Kubanga anaalwana tobeera in fact ndowooza omuzungu yakyogera, where there is a problem you don't simply run away from a problem, you simply solve it. Once you run away from a problem oyo agikutaddeko afuna omukisa. Era mbasaba bassebo nja kuyimirira wano mu ddakiika eyo emu empeereddwa oba ebbiri okubeebaza nti mwebale kujja, mwebale kubaawo. Struggle tujja kugitwala mu maaso, lwakuba ekisinga okunnuma ennyo nti abavubuka abaatusanga mu 94 95 nga batandika UID bamaami babike n'abalala bamukaaku bambi nabo batandise okulaba nti bagenda bakula nnyo, ate nga olutalo lwe batweyungako ate ffe abamu tululyamu enkwe. Ekintu ekyo kiruma nnyo, kirumira ddala. Nenze nkakasa nti sijja bayiwa mbaddewo kandi ekinyeebwa kimu naye nga kyange ku lwa Katonda neki Ssebo omwami Kyakyambuzi webale nnyo webalire ddala. Abaami n'abazaana ba Ssaabasajja Kabaka abali wano, Mukama mulungi ekiseera kyonna. Olw'okuba nti tusisinkanye wano nga ba Democratic Party, eggombolola eya Lubaga nga DP twakaviirwako mukwano gwaffe nnyo Kyakoonye. Badde nsaba tukakane tumuweeyo obutikitiki 3, Omukama Katonda amusonyiwe byonna ebyamusobako. Ale Ssentongo, nze nno ndi wa Democratic Party misana na kiro. Lwaki njogera ndi mukakamu? Olw'ensonga nti bw'oba olina ky'okkiririzaamu ofa nakyo. Kaakati abantu abali wano mwenna muli bankyukakyuka, ekyo mukikubireko mu ngalo. Ensonga endeese wano ekisooka nzize kubagumya, naye nga sinaba kubagumya ngenda kubajjukiza kano akantu abantu bangi nnyo buli akula akawulira. Abasajja abo abaali 3 betunyumyako abaagenda mu maaso ga Katonda, omu nga muzungu, omulala Muwarabu, omulala muddugavu. Katonda n'ababuuza mmwe mwagala ki? Omuzungu n'agamba nze njagala buwongo, ko Omuwarabu nti nze njagala ssente maali. Si bwe kiri? Omuddugavu n'agamba nze mperekeddeko bano. Ffe nga DP tulina we tugwa. Ffe nga aba DP tulina we tugwa mu abo abameka? Ekisooka tulina obwongo oba tetulina? Tulina ssente oba tetulina? Tuwerekera nnyo oba tetuwerekera nnyo? Kaakati ansa buli omu ayina yiye.
naye ekintu kye mbagambye buli omu akifumintiriza eki bulungi. Bwe tuba nga twagala Museveni atuviire agende, njagala tujjukire nnyo okusoma ebyafaayo. Sebo mukadde waffe Mwami Mukaaku bwe nadde nzija wano nasomye ebibiina Mwami Museveni bye yabeeramu nga tannafuuka pulezidenti. Naye bwe nabadde nsoma nakomye ku bibiina 6. Bwe tunaaba tetwegenderezza Mwami Museveni ayinza okumalira mu People Power oba National Unity Platform ekisanja ekikola ki? Ategedde akikole ki? Naye ekibuuzo kiri nti kiki ky'olina mu mutwe era ekiruubirirwa kyo kiki? Nze ekisooka sikkiririza mu muntu awerekera, nzikiririza mu muntu ayina ebigendererwa ate ekigendererwa kye n'akiremerako. Nze okuva lwe nategeera Mwami Mukaaku ayagala buyinza bwa ggwanga, akiwakana akiwakane. Senga bateeka wali Mwami Mukaaku ne bamugamba nti tuula wano n'omuntu omu olwaleero minisita, bwe bagenda mu negotiation terms oyinza okusanga Mwami Mukaaku alina ebisaanizo ebimufuula omukulembeze mu gavumenti yonna eri wano mu Africa. Naye olwaleero ali wano akyalwanira buyinza kutwala mmwe mu nkyukakyuka abamu kye mutamanyi. Ekyokubiri, tetwekkiririzaamu. Obutekkiririzaamu kintu kya bulabe. Nkedde ku makya ne mbagamba nti nze pulezidenti wa Democratic Party aliwo. Mu mateeka tuyina ebigambo 2. Ntera okuwulira omukyalo omu ali eyo mu kibiina ekimu agamba nti de jure and de facto. Si bwe kiri? Kakati waliwo abantu abewaŋŋamya naye nga bakimanyi mu mateeka tebakyagwana na kubeera nga bayitibwa ekyo. Ssemateeka w'ekibiina kyammwe ekya DP atuwa engeri za mirundi emeka omuntu gy'aseesetuka okubeera mu kibiina nga memba. Esooka, omuntu bw'afa. Ekyokubiri, omuntu bw'agwa eddalu. Ekyokusatu, omuntu bweyegatta ku kibiina ekiki. Kakati Pulezidenti Museveni bw'aba akulonze okubeera minisita, akulonda kukola mirimu gye na kuteeka manifesto ye mu nkola. Manifesto ya kibiina ki gy'oteeka mu nkola? CNRM. Kakati Pulezidenti wammwe wa kibiina ki? Akola mirimu gyaki? Bwe tuba nga tubagamba nti kati tweteeketeeke tufune pulezidenti omulala mba nkoze kikyamu ki? N'olwekyo mmwe abali wano mwenna bwe muwulira omulanga oguleeta enkyukakyuka mu bibiina by'ebyobufuzi, nkozeseza bibiina byaki? Kubanga generation kati weeraga muyinza okwesanga nga tufuuye wuli abeekatonga mudduke abali kuba ne NUP n'atera okwekutulamu ebibiina 8. Mugenda kulaba nga tutuula mu nnyumba egi nga tugamba kati baani abasinga obungi, kati tusalewo ani atukulembera tujje nakyemalira muki mu ntebe. N'olwekyo naalinyumiddwa nnyo okubanga ndi wano nammwe, naye obuvunaanyizibwa olumu butumalawo. Naye era tutuukiriza ne tujja ne tubeerawo akaseera ne tugenda. Kyensaba tukyalina abantu abakulu abatugambako. Omukuku nava omu atugambye nti mwogere bitono kuba n'okwogera ennyo nako tekukola oluusi makulu. Tugende mu action. Olumu ntera okubuuza abantu ne mbagamba nti gwe bakuzaalawa nti Masaka, taatawo yaani? Nti ye Roziyo. Ate jjajjaawo nti ye Mwami Gundi Lubowa. Tuli ffenna bakuziikawa nti ewa Mwami Lubowa jjajjaawo. Kakati jjajjaawo yategekera generation 6. Gwe oli awo tosobola na kutegekera generation ekuvuddemu.
ye yategekera kitaawo n'ategekera abaana bo n'abazzukulu n'abaana b'abaana baki mwenna mukayanira kali akabanja akenna mukaaka buli omu bamuziikewa. Kitegeeza kintu twongeremu amaki amaanyi. Njagala kukomaawo mbasabe nti omukolo guno nsaba Katonda agumalirize bulungi, nkakasa bulungi nti ebyokulya n'ebyokunywa gyebiri. Sebo Mr. Mukaaku, Mukulu Lubowa n'abakulembeze abalala mwebale nnyo, mwebale ddala. Ate nsaba nneme kuddamu kutuula. Neyanziza nnyo neyanzege. Otegeeza DP njagala okulaba weefunye ekikonde ndawowa DP njagala okulaba nga bulijjo ng'owagira lengera ekikonde eyo ye DP njagala okulaba nga bulijjo ng'owagira tesosola mu mawanga kagabeere madiini njagala okulaba nga bulijjo owagira tesosola mu bagagga kababeere abaavu njagala okulaba nga bulijjo owagira ebibiina bya Uganda mwenna tubabanja njagala okulaba nga bulijjo abakola omusingi bonna abaddi. Akati saagala baluisaayo ne tugenda mu nsonga ya people power omwava NUP. Abantu babiri abaayiwa omulamwa omutuufu, ekyo kibagamba buli kaseera. Omulamwa gwonna ogw'okununula eggwanga mu kalulu akawedde 2021 abaaguye baali bibiri bwe bati tubamanyi. Mwami Mao ne Kyagulanyi. Two people. People power twagizimba ne NUP ne tugizimba. NRM ne gituwambako. Waliwo abadde ayogedde wano, abadde Mbowa. Chief Mbowa abadde spot on. NRM yagituwambako. Bana tosobola kuzimba kintu na Mukaaku nga bwe mutula mu kizimba ate n'oleta Ssaabawandiisi Rubongoya. Tosobola kuzimba kintu na Mabikke nga mutudde n'oleta Treasurer Katana. Naye nga bano be bakuwadde amagezi kola booti zimba booti naye bw'otuuka okwanawunsinga ba coordinator n'otandika okuleeta n'oleeta Kidandala n'ajjayo fayiro zonna n'agamba wano wali abantu bana n'otuula okuleeta organization n'agamba naye ndowooza kati mwebuze ku babbi ku bintu ebyo. Akati mwe yenna ntudalabo nembewuunya mwabalowooza nti waliwo okununulwa mu NUP mbasekerera. Actually NUP yennyini yetaaga kununula ne Kyagulanyi yetaaga kununula nga tebanaba kununula bana Uganda. Norwe mbe bagambye nga magamba nti waliwo abantu abasaagira mu nsonga. We are not jokers. We don't joke. Bwe tusalawo okukwata ekintu kikwata. Bwe tusalawo okukola ensonga tukikola ki? Ffe tutandika. We are not creepers. Creeper kiba ki? Abantu abalandira ku kirala. Ffe tetulandira ku muntu mulala yenna, ffe twetandikira. Nakati tutandise. Akati njagala kubagamba kino. Kubanga obudde butono. Era mwakoze obudde butono nnyo bwana Mukaaku. Twali twetaaga semina ya nnaku ki? Lulamba mutegere ensonga zino nga bwe zikola ki? Bwe zigenda okutambula. Okumala emyaka 4 aba DP abali wano. Okumala emyaka 4 DP yali party in waiting. Government in waiting. Okuva mu 1961 paka mu 2021. Ensobe yakolebwa Dr. Semogerere. Timu kuvaawo Dr. Semogerere yali alina kuwa Damiano oba Sebaana oba omuntu omulala oba Sekweyama. Naye Sekweyama yali afudde that time. Oba Kawanga actually. It was John Kawanga. Semogerere mu kuvaawo n'akwasa Besigye yali entandikwa y'okutta omulamwa guno. Bese nagukwata bwe yakwata tazimbira ku DP yazimbira ku NRM abali babudde muki mukitegera bulungi ate nga bo nabo balina ebigendererwa ebiki
emyaka 20 ne tukyonera nani ne kanali ne kolonali 20 years nga tululi bwetuti tubagamba tukole bwetuti tutambule wano kya batanze okuzimba kauti gaje tulaba ono omwana gyazimba kauti bali okuwashipinga oyinza tokuwashipinga omuntu nga tunawana kutuka mu buyinza olwo bana tuka mu buyinza nokola ki oyitayogera wako otandika okwogera yaliya era nga yogera kati yaliya kasoba gamba tereza wano alabika yalidde mutereze wano bannange balidde 20 years nga tuli mu ebyo netwekolamu omulimu netubagamba you have got to stop here. We stopped them in 2021 twali tuno bastopinga naye batuba stoppinga twagenda ku choice nkyamu ekyo mujagala mukitegeera mu kutereza ensonga ya Besigye twali tunagitereza ku muntu mutereevu naye era nga excitement yaffe abaganda bwetera okubeera ne tugwa ku nkuchwa akati tuzeeyo wali wetwali mu 2021 okutereza mutegeera ekyo tulina okitereeza tugera kukitereeza ekibulamu mu Uganda mukulembeze ekibulamu is leadership bukulembeze lwaki tokyawulira opposition lwaki tokyawulira ludda luvuganya nti luli vibrant obukulembeze omutwe gw'obukulembeze bw'opposition gwafa mazima mutegera bulungi ekyennyanja nga mawo bwatero tugamba yatugamba nga mawo kitandika kuvundira kuki omutwe gw'oludda oluvuganya gwavundira mu nupu ate era gutandikira kuvundira ku Kyagulanyi ne gudda ku bamemba ba parliament be ne gudda ku bakansala wansi ono bayogera ngirinyana mu bitegeere sometimes aga kwogera bintu bino nga mwe mundi codinga zimanyi sibera mu byabana aba television muwuli ekintu kino awo tulina okutandikira kyovola lunaku lwa leero osanga kansala n'obuuza n'olukansala osanga member of parliament emyaka 3 kitundu nga tayogera nga nesigambo ekimu nti point of order Mr. Speaker naye nga esente balidde bulungi nene azimbyo otamaliri bweliro naye tasobola kuvaamu ene n'ekigambo kakati olunaku lwaleero tolina muntu agumidde kuvuganya ku bwa president bwa Uganda tolina member wa parliament tolina bakansala olina okutereza okuva ku muntu agenda okwesimba ku president Museveni wa president otereze ba member wa parliament otereze ne bakansala quality omutindo wano mu bantu bonna be mulaba waliwo omuntu alina omutindo gwa Semogerere waliwo omuntu alina omutindo gwa Sebaana waliwo omuntu alina omutindo gwa Sebagala waliwo omuntu kwabo bonna bolaba alina omutindo gwa Ponsiano Mulema by the way ne Besigye kubaliwo kuba mpuga tetuna kumubanjulira officially titumusimbyewo tetuna mubanjulira mutegeera naye ku bantu abenje tudde ku bamemba ba parliament tandika na kawaliya kiya gwe nolowooza nti kugaba bugabi piraawo tekitwale gwanga maaso nitugende bamwe Lubaga South netugende waffe Makindye owaffe we Makindye East West kubanga that one is my recruit wange oyo UID man era kyobola Alan ebintu abitegera mu ngeri yaki akati nogenda ekawempe South nogenda ekawempe North
n'ogenda n'oyingira Wakiso. Akati tulina okufuna quality presidential candidate. Tulina okufuna quality members of parliament. Tulina okufuna quality councillors. Kansala wange owe Bukasa musajja wa DP beba n'abasajja bokka e Makindye era kati abo bolaba because of the training of DP. Mwa kansala wa Fula e Makindye bw'ayisuka okwogera abantu bawulira because of the training eya UID eya Democratic Party. Abalubaga natandise nammwe kubanga kasijja kwogera paka nkya. Abalubaga kye twetaaga kisooka ddala muzeewo structure, muzeewo obukiiko ne bamuna ba 10 committees 10 per parish ne bamba 10 bokka naye nga mutegeera ekyokukola ekyo mugende mukikole. Muzeewo obukiiko bonna ku buli parish. Mugenda muna kuva wano ne task force ey'okuzaawo enkiiko ku buli parish. Ekyokubiri kyengenda obbasa abantu b'e Lubaga mudde ku ground munoonye abakansala abagenda okwesimbawo ab'omutindo. Mudde ku ground munoonye member of parliament agenda okwesimba e Lubaga South ne North ow'omutindo. Mukakwasoro has been there. Lwaki bannalubaga temunnakutegeera nti omusajja Mukaaku ye musajja ow'omutindo agwanidde okuba member of parliament sinakino okuba president w'eggwanga. Mazima. Mukaaku can be councillor, can be AOC1 chairman, he can be councillor, he can be member of parliament, he can be president. Eyo capacity Mukaaku agikola ki? Naye Mukaaku nayimirira wano n'oleeta wano ono obwina bwa Fako gonogenda kwa kabina ka Fako. Neba nene problem teri kubali. By the way, problem eri kumwe. Problem eri ku n'olwekyo tugenda era kye tuliko kati ennaku zino tugenda tu identifying ba struggle candidates, ba candidate abakulembeze. Sina ba candidate lagana baita candidates njala baita bakulembeze aba enchukachuka ate era abalumire eggwanga. Quality kati quality y'abantu abalumire eggwanga, quality y'abantu abagala ki enchukachuka. So si abantu abagala kugenda mu parliament n'okugenda mu gavumenti okufuna kakash. Olunaku lwa leero NUP erina abaka ba parliament 58. Ana ku bo twaba recruiting ano mu DP block baali baffe 48. But the impact is zero. Impact is zero. What is happening? Buli wewe n'omukulembeze omujega gofiirwa. Buli wo supporting a presidential candidate omujega gwogenda okufa, gwosibibwa, gwonyigirizibwa. Just imagine 3 years down the road abaana abakwatibwa ku lw'ebyobufuzi bakyali naye bannaffe bali kuki apartment Mbaga Masuuti kutambula. Obote was a difficult man. Obote was a very difficult man. He very serious. Bamubino. Oite joke. Abasomye ko ito joke. Abasajja baite basaga wano. Naye semogere mu simplicity ye ne tiimu ye yabasebaana bamulema.
bateeka bote pressure nga tasobola kusiba ba DP wiki oba myezi. Era omuntu we bamusibanga mu 1980 n'olaba nga amazeeyo mwa wiki mwezi mulamba talabika ng'otegera bamutta. Akadde kimpa essanyu nga mmaliriza emyaka mwami Museveni gy'amaze emyaka 37 38 gisinga emyaka gy'asigazza. Wala bali bagamba ebintu byonna tebikyasoboka. No, the years zasigaza ku bukulembeze ntono okusinga zakoze ki kyetulina okukola kuteekateeka. Waliwo yakyogeddeko yabaddaani mutabani wawe musajja wange yakyogedde kyetulina okukola kola ki kuteekateeka. Nteekateeka ne bomba muli basatu muli bana kasita muba n'enteekateeka ki ennungamu. Bannalubaga tubasaba mugende muteeketeeke muddemu muteeketeeke division yammwe. Temuddamu ne mukomawo wano nga mwena excuse ate gundi eyayiseewo ate gundi muteeketeeke. Kati muteeketeeke ba councillors, muteeketeeke ba member parliament, muteeketeeke president. President tumulina tujja mubanjulira. Member parliament wamwe mugambye wali tujja muwagira naye lwaki weesiba kuba president? Tomangala yeesiba kuba president? Okay, bameka bagamba nti bameka bagamba nti yesimbe kuba kansala? Bameka bagamba Mukaku yesimbe ku bwa division? Bameka bagamba Mukaku yesimbe kuba president? Bameka bagamba Mukaku yesimbe kuba member of parliament Lwaga South? Kale nzikiriza naye tekimala mazi kuwanika mukono ekyo kitegeeza gena ground. Mwami Mukaku bw'anaamala okwogera obuvunaanyizibwa bonna Mwami Mukaku sebo jangu oyogere eri abantu naye basebo ne banyabo. Mwami Mukaku ono agenda okwogera mumumanyi kubanga Mwami Mukaku ono ye yatandika nga amaliriza Makerere yayita banne ne batandika ekibiina kya Uganda Young Democrats. Ye yanga baki abalala. Kakati omuntu eyatandika ne banne ne bagamba tutondewo ekibiina kitendeka abavubuka balifuga eggwanga. Abantu ba Uganda tulina DP njagala okulabanga bulijjo ng'owagira atano mwena DP yatandika njagala okulabanga bulijjo ng'owagira Joseph Kasolo inginiya ye yagitandika njagala okulabanga bulijjo ng'owagira mazimana bwenkanya bwe mubalogwa buno mu biti byammwe kubanga era byayanjuddwa dda. Ndi musanyufu nnyo okuba nti muzze mubeerewo nga ofiisi eno ekola ensisinkano yaayo esoose. Mwenna twekubireko mu ngalo. Kino ky'amaanyi. Tuddemu tuzikubire Omukama kubanga kino ky'amaanyi. Nga sinaba kugenda wala njagala okubategeeza nti era ng'ogumu ku mulamwa ogw'olwaleero kwe kwanjula okusookerwa okw'eddaala erisooka okwa ofiisi eno eri bannayuganda. Ofiisi eno ya revolution. Ofiisi eno yakuddamu kuzimba maanyi g'abantu ate nga buli muntu mu kikula kye mu kibiina kye mu nzikiriza ye mu myaka gye alinamu ekifo ekyobununuzi. Ye ofiisi eno tekigaana ejja kubeerako obukulembeze mu bantu abaana bawala n'abalenzi abajja okubeera wano kubanga tukkiriza nti ku luno revolution egenda kukulemberwa bakyala ate nga nvuumuulo. Naye n'abalala tebajja kusibibwa buki bweru.
tekigaana the office eno eyinza okubaako ab'enjawulo mu ngeri y'ebibiina mu nzikiza y'ebibiina nga beba sedduge naye bw'obeera sedduge nekitegeeza nti gwe mpagi yokka eyimirirako ennyumba ey'obununuzi okusobola okununula eggwanga lirwa lino. Singa mukyajjukira omukulu ababuulidde ebyafaayo ffe nga tuli bato nga ba Young Democrats naye ne basajja bakulu ba Muzeeyise Mwogerere. Muzeeyise Mwogerere bwe yakola IPFC bwe twakola naye IPFC naye katwale ye nga mukama waffe teyagezaako n'omulundi n'ogumu okukaka omukadde Imat Cecilia Ogwal ne banne okukyuka okudda mu Democratic Party. Abaaliwo mukimanyi teyawalirizaako mukyala wadde okumukubaako amati owange lwaki toze mu DP kubanga yamanya ne UPC kyali kibiina kikulu eri eggwanga lino ekyali kyetaaga okulera n'okulaba nakyo kiparticipatinga mu buki mu bununuzi. Mukyajjukira bulungi nti twakola mu biseera ebyo ng'ab'endowooza. Muzeeyise Mwogerere nga ffe tuli buto teyawalirizaako Kalangwa, Ken Lukyamuzi n'abalala bonna okuyingira Democratic Party. Namanyako omuntu omu yekka yakyuka mu kiseera ekyo bamuyitanga Mwami Lukaaga ku bantu ba Sipi yakyuka voluntarily naye nga Mwami Seboge sikyaliko gamba nti Lukaaga oteekeddwa okuyingira mu Democratic Party. Naye twakolagana bulungi ne Bakatenta Pauli ne ba John Ken Lukyamuzi n'abalala abaaliwo okujjako Mwami Mayanja Nkanji ye yasigala ng'agamba nti ye akyali naani n'oli. Office eno eguddwawo okulera buli ndowooza okulera buli muntu newandibadde nga ab'amazima n'obwenkanya bakyayinza okugibeeramu n'enkizo nga bo be balezi abakulu. Bwe tuba tukola omukolo nga guno nga bwe tukukoze olwaleero kya mundu asonda naye office yaabwe eri wali eya Jema sebo tukwebaza kubanga tukikoze mulundi guki gumu. Ffe twamutuma big money naye nga tebambi tazirina wabula ali bubeezi generous. Tubadde tulina bannaffe aba need balina ebyabakutte babadde bakubeera wano tutambula nabo. By the way, ne mujjukira abamu bwe twaggulawo office eye yali gye twatuguddewo emmanga eri ne Dr. Kizza Besigye yasonda. Ne Dr. Kizza Besigye yakola ki? Yasonda. We have no problem. Dr. Kizza Besigye bw'anajja wano ngazze tuzimbe ekyombo ekyobununuzi. We have no problem. Naye nga ffe tusigala tuli ba Democratic Party. Basabo ne banyabo ogwo gwe mulamwa omukulu naye mwababaddewo mwabeerubaga South na mwabeerubaga North abaliwo tusazeewo ffe eno mukulembeze olwaleero mugenda ne laama ogenda ne t-shirt yo kubanga ogenda kutambuza njiri. Ogenda kutambuza njiri Mwami Lubowo oyo yajja bikolako ogenda kutambuza njiri. Enjiri gye tugenda okutambuza yeeri gye mwamanya omwami omuvubuka so nga adde tukanya nnyo mu bino ebyaffe eby'ekibiina naye enjawukana zaffe mu kibiina size ez'okuleeta wano nkiddemu. Enjawukana zaffe mu kibiina size ez'okuleeta wano okujjako oyo akosa struggle genda mu maaso. Noludiini azze wano ye akugamba nti nze ndi wammawo naye bw'azze ebigambo byayogedde bibadde bibi. Noludiini ono abadde wano Sentongo Sali byayogedde bibadde bibi. Ffe bwakomaawo that is fine kubanga ffe ekizibu kyaffe tukikola ki tukimanyi ng'ab'amazima naki n'obwenkanya. Naye okukuŋŋaanya ab'amazima n'obwenkanya gye bafa bakoma buvunaanyizibwa bwange Mukaku Kiyaya Reste naawe Jasi buvunaanyizibwa bwaffe okuddamu okuŋŋaanya amazima n'obwenkanya okulaba nga tusimba wamu. Sajja omu yayimba tusimbye mu kisinde kya Mukama kati kino kya bununuzi kya Uganda. Basebo ne banyabo olwaleero tukuŋŋaanye wano
fe ng'abalubaga okubategeeza nti abantu abalowooza nga bwe tulowooza eno mu Masoso mu byalo Emiruka n'ebirala mu Lubaga South ne Lubaga North tukyaliyo. Ekyokubiri quality leadership ekyasobola okufunibwa twali wano luli nga tuteesa olukiiko lw'olwaleero omukyala alazeewo nga tuteesa olukiiko lw'olwaleero mukyala Nakanwagi naga nange ngenda kuteeka tofali so nga ate luli twesimbawo ffenna sina kindi Mukaaku bw'abeera MP ate ne Nakanwagi ayinza okubaako ekifo ekirala kyakola ki Nakanwagi bw'abeera MP Mukaaku nyinza okuzanya ekifo ekiki ekirala ono alya n'oli alya emmere ekola ki mutegedde bulungi naye nga tetutagenda kuvaako this time round twagala okuddamu okusitula kye bayita quality leadership obukulembeze obwaki obwensa tulwane entalo zonna nga tuyina abakulembeze gw'ogamba bwe muzza mu kyama bye tujjayo biba byebyo bwe tugamba nti tulumbe ffenna tukola ki tulumba bwe nfuna omukulembeze oyo asooka kwefumiitiriza yeebuuza ku banne n'amanya nti gundi alina ebirowoozo ne gundi alina ki ebirowoozo quality leadership kitegeeza omukulembeze who listens, a leader that listens, omuntu awuliriza abalala si kulowooza nti ye yetibuhabulwa ye tasongwamu ye takola nsobi ye takola kino basebo ne bannyabo mwewaddeyo tukole omulimu guno bino ebyamutawabulwa eno mu Buganda bwe tubayita eri Mwankole babayita batibuhabulwa bino ebya tasobya tasongwamu tagambwako tabuulirirwa ne bwemba Mukaaku never follow me again bwembanga ekyo kyenkoze eki kyenfaananye kubanga omanya nti oyo mukulembeze wa kutugwekereza basebo ne bannyabo tuzze wano okuddamu okuzimba ekyo kyogedde okuzimba amaanyi g'abantu tuve ku maanyi g'omuki bwe tugamba amaanyi g'omuntu tuba tutegeeza waliwo ajja nga kibiina kye kimu ye DP kirimaanyi naye yo weeri abalala tebakola ki tebabeerawo no never kubanga mu kiseera ekyokwagala okwejjako n'akyemalira okwejjako efuga bbi okwejjako ekiwambansi capture of our state and our institutions ne amaloboozi gaffe n'obuyinza bwaffe okwejjako ebyo tosobola kugamba nti saagala gundi ffenna tuba tuweetaagisa buli omwalwanenga be baamukola ki be baamutendeka yensonga Honale Mabike gy'ayogeddeko. Ladies and gentlemen, nti tutuuse mu kaseera kano nga buli omu alina kutaayiza waasobola okukola ki okutaayiza bw'abanga Dr. Kizza Besigye yasobola okuleeta abajaasi ab'endowooza n'abewesana n'abalala mumuleke azanye roolo eyo naye akkirize nti eyo roolo agisobola ku lwaffe ffenna bw'abanga Honorable Mabike ye strategist gwe tulina wa brain power ali mu Democratic Party muwe waasobola okutaayiza naye akkirize nti wano ntaayiza ku lwaffe ffenna kyetuze okuzimba wano bw'abanga ne Mwami Mao ayandyagadde okucontributinga ku side eyaffe nga tagenze kuyimba byoli n'agamba nti mu Ministry ya Constitutional Affairs and Justice bwe banaabangako gwe basibye nga ye Kyamundu nga ye Mukaaku mujjanga ne mumbuulira nange nenzannya kyensobodde okuzannya awo Mao tujja kuba tukaanya naye era tujja kuba twagala contribution ye weewaawo kyenva njagala omwana mpuuga oyo kubanga mpuuga ne bw'abadde mu kaseera ak'okugezesebwa mu bantu abatalina vision ng'ate baweereddwa okukulembera abadde ng'abayita n'abagamba abange eno ye legislative agenda gw'obadde oteeka mu kirowoozo ki n'abagamba abange ekiseera kituuse twalwawo nnyo okulwanira abantu baffe bali be baasiba mulaba mutya bwe tulwana bwe tuti ku bya human rights ku by'okuprotectinga human dignity
bwe tugenda ku parliament bannaffe aba independent bannaffe aba NRM tubateeke ku nninga ffenna wamu ffenna tubeere nga tuli bumu. Mpuuga yakikola ne bafuluma bonna n'azannya buteba ate n'akomawo nga banne be baamukulembera ali nabo. Ladies and gentlemen, ne bw'aba leader of opposition twagala mukulembeze wa opposition mu parliament, leader of opposition in parliament. Si failed leader of opposition gwe bayita flop mu parliament. Tetwagala flop mu parliament, twagala lop mu parliament. Pedagokola kadi bikulu nnyo electoral, constitutional and political reforms zituletera ebintu ebirala byonna. Oli obulya n'akuteega n'akulobesa naga bali bagenda kusaasanya bilioni 5 eyo tetugendayo ne mumnyumya emboozi eyo emyezi 2 naye ng'ate mwandibadde mugenda wamu ne mugenda Mbacholi ne mugenda Mbalango Lango Caucus ne mugenda West Nile Caucus mwena ne mubabeeramu ne mubakonvinsingisa nga Winikiza bwe yakola kutogikwatako ne mutandika okusindika nga mwena muli wamu naye obalekera otya mu 7 n'obalekera mukyala Mong n'obalekera Tayebwa n'obalekera oli whip wa government bokanga be bagenda mu zikokasi ezo nga gwoli eno olya sausage bw'otulobesa bagenze kubita bilioni 5 zikola ki zigenda. Tukomyewo tukyuse debate. Njagala kubuuza mwabali wano mwetegese tukyuse debate, mwetegese tukyuse enwana yaffe, mwetegese tuleete abakulembeze abali quality, mwetegese tuzimbe ekyombo eky'amaanyi g'abantu si maanyi ga muntu oba kibiina kimu naye nga buli omu mu kyombo ekyo alinamu ekifo eky'obununuzi. Mwetegese ezo ze objectives ezituleese. Saagala kwogera kusingako wano mwe ab'Erubaga South abagambye mukaku tumwagala wano bwe mubanga ddala mukitegeeza wendi ngenda kola nammwe ngenda kola n'abalala naye nkimanyi sirinze nzekka asobola eriyo n'abantu abaki mbadde njogera ku mukyala wuno notwesimbawo naye luli tukole omulimu ogwa constituency ogwa Lubaga division ogwa Kampala tukole n'ogw'eggwanga okutwaliza awaki awamu kubanga siyinza kwogera box enkya bwe muŋŋamba nti weesimbewo kuba president ate ngambaga nti saakyetegekera enkya bwe muŋŋamba nti genda ku bwa Lord Mayor ng'ate mbagamba nti ate ekyo saakyetegekera ng'abantu bali mu kufeeri ekiteezi. Simanyi mukitegedde bulungi. I'm always ready. Naye musaawa eno Lubaga South, I'm ready to take you to another level. Tuve ku bano ababakiikirira nga abatabakiikirira. Omukama abankuumire. Sansobola baganda bange erinnya nze Yusuf Abdallah okuva Makindye East terikuzikiza luutu eno bitibwa Muyanja Isaac ngambiriddeawo Nateete Central C. Ipyoye akuba ennyo amasimu owa Democratic Party gwe muwulira ennyo ku radio CBS 88 ne 89 nze Ssebunje Umaru ow'Erubaga era ava mu luka gw'Erubaga ate ali yeesimbyewo nga kansala. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale maaso. Balamusizza nnyo bassebo ne bannyabo erinnya yenze Walugembe Ddembe Abdul Karim. Bassebo ne bannyabo Mayanja Stephen Kawempe South Constituency Makerere 3 Parish. DP oye bassebo ne bannyabo balamusizza amannya nga Ntibokirya Godfrey. DP oye
Amanya kageze Zarago Justin ngamviridde Lubaga North. Webali ddala. Basebo ne bannyabo mwenna abali wano sooka okubibaza. Twakubeererawo nga mwesimbawo ku Lubaga oba kubeemu bbi twakubeererawo. Ne bannaayo sebo webali ddala. Kale maliriza nga ngamba banne penna tukwataganyize wamu twabe nga at least tukusa ekigendererwa kyaffe. Amanya nze John Kayemba. Dipi oye. Dipi oye. Oye. Amanya gange wamutambula Brevera Kayima. Brevera Kayima webale kujja. Nakyukakyuka omu. Juko webale kujja. Hade. Dipi oye. Dipi oye. Dipi oye. Ze abeka wesambira Lubaga. Dipi oye. Dipi oye. Karambe. Dipi oye. Erinnya Saalongo Bukedde Guludene nga mpangalira mu Lubaga South Constituency mbanaja na nkumbi wano. Omulamwa twagala tuddaabulule ekibiina kyaffe ebadde nga bweri wetuli. Sebo mwebale kujja. Abannange nsanyusa okubalaba. Ipi oye. Sula Tomasi tuide mukabona jana nkungu. Mbalamusiza alo omukyala akiika ku lukiiko lw'ekibuga Masaka. Nabo tusanise okulaba kansa. Basebo ne bannyabo nsanyusa okubasanga. Ndi mugenyi nno muvudde mukono. Wanga nantabulirwa Goma mukono mukipaiti. Sebo tusanise okulaba. Nsanyusa nnyo okulaba bannange. Amanya gange nze Council Grace Nakanwaji muvudde mu Ndeeba. Erinnya nze Makanga Alex Kuku Mugalagala mpangalira Lubaga North naye ate nga ndi mwana nzaalwa ye Mawokota ey'Amaserengeta oba gye bayita Mawokota South Constituency. Ndi mu National Unity Platform. The people power. Our power. NUP everywhere. Ndiwa university. Tuyina enjuyi bbiri wano. Tuyina oluyi oluli mu kunyigiriza n'olunyigirizibwa. Either obeera ku ludda olunyigiriza oba olunyikola ki? Olunyigirizibwa. Kitubeera yonna osobola okubeera nga oyina wawulirira emirembe awe wali obulwa. Naye buli wetusigala nga tukyali ku luyi olunyigirizibwa nga tukkanya nti twagala tugende eri bali abanyigiriza tubajjewo, nze mba nzikiriziganya naawe. Mbaaniriza nnyo mu kifo kino era nsaba tukubire abakulu bano mu ngalo ez'amaanyi. Olw'omulimu gwe batukolamu ate n'olw'omulimu gwe bakola ku lw'enkyukakyuka. Njagala okusembayo nga mbategeeza nti 2026 bwe kataligirya nze mubaka addako wa Mawokota y'Amaserengeta Mukama nga ye mubeezi. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Mawula Zaki ndi kansala eyaja independent. Nsanyuse nnyo okubalaba. Nange mbalamusiza nze meya wa division ya Nyendo Mukungwe mu kibuga Masaka. Nabagambye muddamu mutya. Kale kanziremu babuuze. Ab'endowooza ab'ensonga gye muli mugguse mutalo Ismail Mulambuzi wa Kisu.
DP oye DP mukama mulungi ekiseera kyonna senga nno si katengo bandibadde bangi abali wano kimanyi tulimu akatengole mugume bwetunyire emala nekola ki era ejja kukya nze mugwanya Ronald nga nvudde najja nankumbi ssentebe wa kyalo kibaita Kizito Block Village ku tiketi ya DP bagambye nti akatengo ki kijja kuggwa tonya nemala nekola ki